إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وتوليزا بإذن الله تبارك وتعالى machaga tulimu machaga chitibwa machaga ga mwendo tusabo chitibwa Allah tabaraka wa taala agatulimu baraka ndona kuronna jiruna genda in baqina ahya singo chitibwa Allah subhanahu wa taala anatubiza unga tutali baramu tabaraka wa taala olwaliro lunako olumanyikiddwa biidhnillah tabaraka wa taala tuva kubye twejjukanya bikwatagana ne ku bulungi bw'emirimu obutuufu biidhnillah tabaraka wa taala ate lwetuvaawo ne tubaako n'okweddemu oba n'okweddamu ku bikubuuzo byaffe bikwatagana ku ddiini yaffe biidhnillahi tabaraka wa taala era nga lirimu ku kkubo ku makubo amanene ddala mu ddiini yaffe y'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala gyatusimira okubeera nga tubeeramu era nga tumusinzizaamu okwebuuza n'okweddiŋŋana bikwatagana ku ddiini yaffe geegamu oba lirimu ku makubo ago agatuyigiriza eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kati twasobola tugamba ati nga tetunaba kutuuka mu nsonga ezo tubieko bikyoyigiriza ku bulungi bw'emirimu obutuufu. Abaluganda bitiibwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan nti tukyali mu mwezi gwa Allah azza wa jalla ogw'ekitiibwa kugimu ku myezi egy'emizizo biidhnillahi tabaraka wa taala. Tukyali kugimu ku myezi egy'emizizo biidhnillahi tabaraka wa taala gwe mwezi gwa Allah ogwa Muharram ogombaka sallallahu alaihi wasallam gwe yatukubiriza nnyo okubeera nga tuyitiriza nnyo okusiibiramu biidhnillahi tabaraka wa taala. Olwaliro obulungi bwe tugenda kulaba ku bulungi obuli mu kusiba ennaku essatu mu buli mwezi, fadlu siyami 3 ayamin min kulli shahrin, obulungi obuli mu kusiiba ennaku essatu mu buli mwezi. Obulungi obwo mwana wattu bwe tugenda kubeera nga tulaba obujulizi bwabwo butuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam era nga bulina ahadithi oba ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi ko ziwerako ku nsonga eyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Ennaku ezo okusiba ennaku essatu mu buli mwezi mwana wattu ennaku ezo osobola okuzisiiba mu 10 erisooka mu mwezi. Tugamba emyezi gyaffe egy'obusiraamu Allah tabaraka wa taala gyeyagulako mu Qur'ani emyezi 12 tabaraka wa taala. Kati ng'ennaku ezo mwana wattu osobola okubeera nga ozisiiba mu 10 erisooka. Kati nga bwe tuli mwezi gwa Muharram, olwaleero olunaku olwa 18 mwezi gwa Muharram, osobola okubeera nga wazisiiba ezo ennaku essatu mu 10 eryasooka, oba nozisiiba mu 10 eryokubiri negenda okuggwako, oba nozisiiba mu 10 erisembayo, oba nosiiba mu 10 erisooka nosiibamu olunaku, ne mu 10 eryokubiri nosiibamu olunaku, ne mu 10 eryokusatu nosiibamu olunaku. Zibeera ennaku 3 mu mwezi, oba buli wiiki nosiibayo olunaku paka lwomalirayo ennaku ez'essatu. Tegereka bulugamba ali muhimu nti wonna wozisiibidde mu mwezi ennaku 3 zikolera obulungi bwe bumu biidhnillahi tabaraka wa taala. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yali azogerako Aisha radhiyallahu anha ngayogerako kusiba ku mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omubaka teyafangayo azitandikiddewa era azisiibiddewa mu mwezi oba mu ntandikwa oba wakati oba mu kusembayo oba zonna zisibye mulundi gumu mu ntandikwa oba zonna zisibye mulundi gumu mu 10 eryokubiri oba zonna zisibye mulundi gumu oba sibyeko 2 oba wahakadha
omubaka sallallahu alaihi wasallam kati ensiba yazo bwestoweri naye nga ate waliwo eziba zisinga ng'ozisiibye lumu zennaku zetuyita enjeru al-ayyam al-bid ennaku enjeru biidhina tabaraka ta'ala yabaffe lwaki zayitibwa ennaku enjeru ekyo nakyo tugenda kiraba insha Allah tabaraka ta'ala al-ayyam al-bid limadha summiyat bihadha al-ism lwaki ennaku ezenjeru zatumibwa ennaku njeru era omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki berenga tukubiriza tuberenga tusiiba enjeru ennaku enjeru olwokuba nti al-afdal zezisinga okubeeranga omuntu azisiiba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala naye nga era empeera zez'omwana wattu nga omuntu asiibye ennaku ssatu wonna waba azisiibidde mu mwezi gyaffe ez'obusiraamu enam kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan nti omuntu bw'asiiba ennaku ssatu mu buli mwezi abanga asiibye omwaka omulamba abanga asiibye omwaka omulamba olw'ensonga nti buli osiibye ennaku ssatu mu mwezi zibeera ennaku 30 anti buli lunaku lumu ow'ekitiibwa Allah tabaraka ta'ala alubalamu ennaku 10 hadha huwa al-islam wa hadha huwa Allahu azza wa jalla alladhi yu'ti likulli wahid بعشر أمثالها تبارك وتعالى أو بكل واحدة بعشر أمثالها وبكل واحد بعشر أمثاله الله تبارك وتعالى وبركون كموتشو كولا أسسلم كمي تبارك وتعالى وإلى أضعاف كثيرة أتنو كونغرام كتماني الله كواماني تبارك وتعالى كتي بولي mwezi osibe ennaku ssatu kyo kitegeeza nti osiibye ennaku 30 kulwokubanga buli lunaku lwosiiba Allah akubisaamu emirundi 10 z'ennaku 10 kati bw'osiiba ennaku 3 z'ennaku 30 oba okoze omwezi mulamba kati okumalako omwaka z'ennaku 3 obeera osiibye mwana wattu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan obeera osiibye ennaku 3 mu 6 wala hawla wala quwwata illa billah oye Allah tabaraka wa ta'ala obanga asiibye omwaka omulamba kati obwo obulungi betwagala mu biidhini tabaraka ta'ala ti omuntu asiiba mu mwezi ennaku 3 Allah azza wa jalla muwamu ennaku 30 wala hawla wala quwwata illa billah ombaka yagamba صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه وبكى قام صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام وموت يناسيبا Mubuli mwezi ennaku ssatu fadhalika siyamu ddahari abanga asiibye omwaka omulamba amakulu nti omwaka ogugenda okugwako ng'ozosiiba ennaku 3 mu buli mwezi z'ennaku 3 Allah zakuwandiikako tabaraka wa ta'ala kulwokubanga buli mwezi Allah kuwandiikira ennaku 30 era mbaka agamba sallallahu alayhi wasallam fa anzala Allahu azza wa jalla tasdiqa dhalika fi kitabihi ekyo nno Allah tabaraka wa ta'ala nassa mu Qur'ani ekikakasa ekyo mu kitabu Qur'ani ekitiibwa tegereka amakulu nti ombaka bwagamba sallallahu alayhi wasallam ti man sama min kulli shahrin 3 ayamin omuntu asiiba mu buli mwezi ennaku 3 fakadhalika siyamu ddahari okonno kuba kusiiba mwaka mulamba lwaki fa anzala Allahu azza wa jalla tasdika dhalika fi kitabihi Allah azza wa jalla nassa mu Qur'ani ekitiibwa ekikakasa ensonga eyo ng'agamba kyo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah gamba nti man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha omuntu yenna ajja n'ekirungi kimu Allah amuwaamu 10 ebifaanagana amakulu nti bw'ojja n'okusiba olunaku lumu mu mwezi Allah akuwaamu 10 tabaraka wa ta'ala omwezi ogwo mwana wattu ne gukola ki ne gukola ennaku 3 kati emyezi 12 negikola gitya negikola ennaku 3 kyokka ng'obadde ozosiiba ennaku 3 zokka mu buli mwezi wa barakallahu fikum jazakumullahu khaira tegeeza nti buli mwezi wosiiba ennaku 3 emyezi 10 oba osiibye ennaku 30 n'emyezi giri ebiri oba osiibye ennaku mmeka oba osiibye ennaku 36 mu mwaka omulamba kyokka Allah abalanga gwasiibye omwaka omulamba wala hawla wala quwwata illa billah kakati Allah azza wa jalla assa ebifaanagana oba assa ekikakasa ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha omuntu yenna ajja n'ekirungi Allah azza wa jalla akubisaamu emirundi 10 ebifaanagana al-yawm bi 10 ayamin olunaku Allah akuwamu ennaku 10 tabaraka wa ta'ala
bannange bulungi kyobwo era ddiini yaffe nungi kwenkana ki era Allah azza wa jalla waffe atwagala kwenkana ki wallahi Allah atwagala nnyo tabaraka wa taala era tayagalizanga kuba ddube butabira bulungi tayagaliza kuba ddube ebyo nabikulaga nti obusiraamu makubo kugamba bwayinjiwaza amakubo g'okutuuka ku bulungi ganjiwaza amakubo ag'okuyingira ejjana ne bufunza amakubo ag'okuyingira omuliro so bwekitiibwa Allah tabaraka wa taala atuwe obulungi atuwe okugoberera amakubo ge yateekawo mu kutuuka gyali ng'atusiimye tabaraka wa taala gagamu kugwamu ku makubo ge gano ag'obulungi nga buno biidhinillah tabaraka wa taala omuntu yandibadde ateekayo nnyo amagezi n'okwagala asobole okutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga mwantu yaganyulwa mu nsonga nga zino kati barakallahu fikum jazakumullahu khair obulungi obwo bwegendereze nnyo hadithi endala eva ku Abi Dharr radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka yagamba alayhi salatu wassalam yagamba nti ya Aba Dharr owange Abu Dharr ombaka akoora Abu Dharr amugamba nti idha sumta min ash-shahri 3 ayamin bwoba osiibye mu mwezi ennaku ssatu fasum 13 wa 14 wa 15 siiba olunaku olw'ekumi n'olw'ekumi n'olw'ekumi zennaku enjeru zitegedde zennaku enjeru biidha tabaraka taala tugambye nti omuntu wonna osobola okusibirawo mu mwezi gwonna nga bwe nnyonnyodde mu kutandika naye ate nga ezisinga al-afdaliyya just ezisinga tizennaku enjeru olw'ekumi n'olw'ekumi n'olw'ekumi umbaka kyagamba Abi Dharr radiyallahu anhu nga naffe atugamba ti idha sumta min ash-shahri 3 ayyam bw'obanga osiibye mu mwezi ennaku ssatu fasum siiba 13 olunaku olw'ekumi wa 14 n'olunaku olw'ekumi wa 15 n'olunaku olw'ekumi biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, hadithi ejasanga mu Tirmidhi biidhnillahi tabaraka wa taala hadithi nga hasanun sahihun biidhnillahi tabaraka wa taala. hadithi endala yombaka sallallahu alaihi wasallam jayogerako hadithi ya bin Milhana al-Qaysi an abihi radiyallahu anhu قال أجاب أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينغ مبكى عليه الصلاة والسلام يأمرنا يرينغ تلاجرا يرينغ أتوجه أتلونغميا أن نصوم البيضة وكوينا تسيب إن كوينجرو 13 و14 و15 ولكم لكم لساتو نولكم لنيا نولكم لتانو وقال ناغامتي هن كهيئة الدهر mwana watu ennaku essatu bozisibo mwana zikola omwaka mulamba haditha sanga musoni Abi Dawuda biidhnillahi tabaraka wa taala. Obaka agamba sallallahu alaihi wasallam oba Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma nti kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalingo mbaka alayhi salatu wassalam la yada'u sawma ayyamil bid fi safarin wala hadarin agamba tumbaka sallallahu alaihi wasallam yalinga taleka kusiba nnaku njeru waddenga ali mu safari waddenga wali tali mu safari alayhi salatu wassalam obukivu bw'okuzeekwatako alayhi salatu wassalam ennaku njeru. Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma nti kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka alayhi salatu wassalam la yada'u yalinga taleka sawma ayyamil bid yalinga taleka kusiba nnaku njeru fi safarin waddenga ali mu safari wala hadarin waddenga ali nga walinga tali mu safari. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. ennaku enjeru zibannange tuziwulira ebbanga ddene ennaku enjeru ne wali otegedde ennaku enjeru zitegeeza ki era kyakinyirwa mu nnaku enjeru. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Wali okitegedde kakati kimanye ko olwaliro biidhnillahi tabaraka taala wa in kana bulijjo tekimanyi oba bulijjo kimanyi kinyweze biidhnillahi tabaraka taala. Kati ennaku enjeru barakallahu fikum jazakumullahu khairan zatunibwa ennaku enjeru zatunibwa ennaku enjeru olw'ekumi n'olw'ekumi n'olw'ekumi zatunibwa ennaku ezo enjeru li anna an-nahara yakunu abyad min ash-shamsi والليل والليل أبيض من القمر. agamba nti kulokubanga emisana bwennaku ezo obudde nga bwa misana bubudde bubira bwerufu kulwenjuba obudde bubira bwerufu bulakkiriya nnyo obudde bubira bwerufu kulwenjuba
kubanga enjuba ebeera emulisa bulungi nnyo n'ekitangala kyayo naddala nga teri bire oba teri obudde bwa kikome na kinga obudde buli kiriya nnyo kati obudde bubeera bwerufu bulungi nnyo obw'emisana kati wallayla era n'ekiro abyadu min alqamari era n'ekiro obudde bubeera bwerufu bulungi nnyo ku lw'omwezi guba kwaka era omwezi mu kaseera ako gubeera gujjudde bulungi nga gwonna gwa rawundi bulungi nnyo ennaku ezo mujjukire omwezi gutandika nga gukoze kakkavu bwe kati nga gulinga kikolokomba akinga bwesemu bwe kuti kati gugenda gukula gugenda gugejja gugenda gukula nga gugenda gujjula kati mu nnaku ezo we gujjulira gwotte ne kukola saako yaago bweti ne gujjula obulungi kati mu nnaku ezo gubeera gumulisa nnyo era gubeera gwaka nnyo era ekitangala kyagwo kiba kyamaanyi nnyo kati obudde bubeera bwerufu obw'ekiro kyekiyitibwa ennaku enjeru obudde bubeera bwerufu kyekiriba ennaku enjeru era ennaku ezituma ennaku enjeru lianna alqamara yakunu fiha badran muktamilan omwezi gubeera gujjudde bulungi nnyo fayadiu min assamai fi llayli gubeera nga mwana watto nga gumulisa bulungi nnyo mu kiro wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan kati eyo yensonga lwaki ennaku ezo zayitibwa ennaku enjeru yensonga lwaki ennaku ezo zayitibwa ennaku enjeru kakati lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okusiba ennaku ezo enjeru abamanyi mu kunoonyeza kwabwe abamanyi ku byensi nakinakyo hakaza bagamba nti ennaku ezo enjeru wallahu alam ku bye nasomyeko bagamba nti ennaku ezo enjeru omusayi gw'omuntu guba kugamba gugenda wala nnyo mu kubeera nti gukola n'okubeera nti gw'amaanyi otegedde n'okubeera nti gw'amaanyi kati okusiiba kuno ne kubeera nga kukkakkanya omuntu mpola mpola kubeera kumukkakkanya mu nnaku ezo ennaku ezo enjeru era ennaku ezo omuntu abeera nga kugamba omusaayi gwe gubeera gw'amaanyi nnyo omusaayi gwe gubeera nga kugamba abeera gukola nnyo omusaayi gwe kati omubaka sallallahu alaihi wasallam nabeera nga yatuyigiriza okusiba ennaku ezo mwana wattu nga bw'osiiba nga kugamba omuntu wasiiba kakkana omusaayi ne guddayo ku nnomo enkuba yaago biidhinillahi tabaraka wa taala kuvumbula kwabamanyi we bavumbula nga bagerageranya ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam era Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa yatonda tabaraka wa ta'ala era yatuteerawo byonna ebitulamu so mujjukira nti okusiiba kuno bannange bulamu siha mu mubiri buba bulamu mu mubiri kubanga omuntu alya emmere ku mmere abooluganda bitukyobulaba nti tugejja ne tuzimba embuto ne tugejja ne tubeera nga tetusasobola nakussa daki mmere ku mmere naye bw'osibamu bwoti mwana wattu n'otaggulukuka omubiri ne gutereera omusaayi ne gukuba bulungi ebibadde bizibikidde ne bita lwaki kuba buli kaseera kasobeera ng'olya buli kaseera kyobalaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam tuyigiriza ensibo zino eza sunna emibiri gyaffe gibeerenga miramu biiga tabaraka wataala wa in kana tekisookerwako mu bigenderwa ebyomuntu okusiiba kutya Allah tabaraka wataala nga Allah yagamba tabaraka wataala nti yatulekako omwezi gwa Ramadhaani okubeera nga tugusiiba la'allakum tattakun tubeerenga tutya Allah tabaraka wataala ne muzine ensiibo endala zonna era tugenderamu kutya Allah subhanahu wataala kyokka ate nga tufunamu n'emigaso emirala sahiyatan mu bulamu bwaffe biidhinillahi tabaraka wataala tegereka buluganda tugende mu bulamu bwaffe kati omuddu mwana wattu mu kubeera nga omusaayi gwe guno gukola nnyo gikola n'obwongo bujja kukola nnyo ayinza n'okugwa mu bintu ayinza n'okugwa mu bizibu okitegedde ayinza n'okugwa mu bizibu n'okwanguliza abeera yanguliza nnyo ku buli kimu ayinza okukola ensobi naye kati bw'asiiba enjala n'emuluma mwana wattu atebenkera omusaayi guli ne guddayo mu nkuba yaago ey'obuvunaanyizibwa n'abeera nga n'obwongo bukkakkana biidhina tabaraka taala n'addayo mu mbeera ze ez'obuntu eza bulijjo wallahu alam bigambo byabamanyi ebabeera nga banoonyereza
ku nsonga bwezitonga banonyereza obusiraamu lwaki kino bwakiteeka obusiraamu lwakitumba wahakadha biidhnillahi tabaraka wa taala. Ali muhimu nti bannanga ibada nnene yakitiibwa okubeera nga tusiiba ennaku ssatu mu buli mwezi biidhnillahi tabaraka wa taala nga nnaku ezisinga obulungi omubaka zeyagerako sallallahu alaihi wasallam ze ayyamil biid ze nnaku enjeru biidhnillahi tabaraka wa taala, era nga mutegedde lwaki zatumibwa njeru era lwaki okusiba okwekuli mu nnaku ezo biidhnillahi tabaraka wa taala. Kati nno mwani wattu ate nga bwe tuli mu mwezi guno gwa Muharram ogutandaba kuggwako, ate nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza okubeera nga omwezi guno yayitirizanga nnyo okusiiba sallallahu alaihi wasallam. Era atugamba nti afdalu siyami ba'da siyami Ramadan, okusiiba okulungi okusinga obulungi nga mwezi gwa Ramadani guwedde gwe mwezi gwa Allah gwa Muharram gwe tulimu olwaleero 18 bw'obanga tonnafuna kakisa kasiiba nnaku zino njeru. Jukira twasiiba olwashura ne tusiiba twasiiba Tasua ne Ashura kubanga yali enkola y'omubaka so yali egenda kubeera enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Yali agenda kusiba omwaka oguddako singa gwamusanga nga waali yali agenda okusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi omwezi gwa Muharram. Ezo twazisiiba, ezo nazo obulungi bwazo mwazitegeera biidhnillahi tabaraka wa taala. Naye tugamba zino esatu mu buli mwezi, okitegedde. Ate mwana wattu singa nza kusanga nga enniyayo yakusiba nnaku ssatu ne zikusanga n'olunaku lwa Ashura n'olwa Tasua nakire, era kugamba nurun ala nur, nurun ala nurin biidhnillahi tabaraka wa taala, kitangala ku kitangaala, mpeera ku mpeera. Kati bwanga tonnazisiiba obudde bukyaliyo biidhnillahi tabaraka wa taala olwaleero 18 siba ennaku zo ssatu mu buli mwezi, obeere nga ogwo omwezi nagwo Allah azza wa jalla agenda kuwa omwezi ennaku zo 30 oba okitegeera. Kugamba bintu byakwenyagira, bintu byakwefaako, bintu byakutula wano nawali, wallahi byakwenyagira. Tuge maaso ga Allah azza wa jalla nga tulina ke tulina ne munnange ensawo gy'olina gyogera nayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala erimu ki? Ensawo zaffe zirimu ki? Esolamu eziddala esolawo zekakasa ezirimu mu nsawo gy'osibye, omugugu gw'osibye gwogera nagwe wa Allah azza wa jalla ebirimu esolamu eziriddala esola ozesiga. Oba kikwetaagisa okusaalayo kuza sunna ezinalabirira ziri okusiba kuli mu nsawo okwesiga ddala ogenda kutusa maaso ga Allah tabaraka wa taala. Lwaki wenyigira mu zino ensiiba zino eza sunna ezeyagalire nazo noziteeka mu nsawo obutomanya, wallahi azza wa jalla zigenda kukutaasa ya akhil karim. Hijja zolina eziri mu nsawo ddala zeezo Allah nazitundamu tabaraka taala nazikkiriza. Okusoma Qur'ani okuli mu nsawo muddala okwesiga, saddaaka okuwaayo okuli mu nsawo gy'osibye gy'ogenda nayo mu maaso ga Allah ddala okwesiga, zaka ogyesiga, okuyamba okwesiga okuli mu nsawo omwo, okulabirira bakadde bo okwesiga okuli mu nsawo omwo, okunoonya ilmu kwotadde mu nsawo omwo ddala okwesiga, Allah n'akukkiriza tabaraka wa taala. Allahu akbar alhamd. Allah tusaasire rabbi byetutadde mu nsawo byetugenda nabyo bibeere nga bituufu, byetugenda nabyo bibeere nga bigenda kutugasa. Tuyinza okwetikkira obwereere n'otuuka mu maaso ga Allah ng'ensawo ekumenyedde bwereere. Bannange ebintu byetaagamu edduwa, ebintu byetaagamu edduwa, byetaagamu edduwa. Baganda bange abibitiibwa, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Byetaagamu edduwa, Allah akkirize tabaraka taala. Bannange tukolanga ensobi notasaba Allah azza wa jalla kukkiriza mirimu gye tukoze, osabanga nnyo Allah azza wa jalla nakkiriza emirimu gy'okoze, omusabanga nnyo. Mujjukire neewuunya nnyo buli lwensoba ayiri mu suratul Bakara, Allah azza wa jalla nga atunyumiza engeri nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne mutabani we Ismaila alayhi salatu wassalam bwe baasitula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Ibrahimu yalinga azimba nga Ismaila amuyambako, naye bamala ogizimba basaba Allah akkirize tabaraka wa ta'ala. Yagamba rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ay Allah azza wa jalla kiriza mazima we omuwulize ate omumanyi gomanyi byetukoze naye kiriza. Allahu akbar. Ani asaba oba ani akoze omulimu? Nesubide nti nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu kuba nabbi bwe ne kuba tawhidi bwe yaliko ddala ayinza okukola omulimu nga gulimu obukyamu oba nga gulimu okweraga kwonna oba nga gulimu engeri obutali butuufu, naye amala okugukola wali yasaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza.
abeerenga ayanukula akkirize omulimu ogwo. Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam yasaba Allah azza wa jalla yanukule omulimu gwe bakoze gubaweemu empera agukkirize. Nenga nabbi mukimanye ekiyitibwa nabbi, sagala biyingiramu ebyo. Nabagamba bali bantu banene, big size. Era nejja ne bagenda okusooka okugiyingira. Era ne bibiri gyabwe tegivunda mu ttaka. Wallahi nga bwe babateekayo nakati bwe bali. Nabi Ibrahimu alayhi salatu nga bwe bamuziika nakati wa bwali. Owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nakati bwali. Nabbi Nuhu, Nabbi Shuaibu, Nabbi Salih, Nabbi Lutu, Nabbi bonna nga bwe babaziika nakati bwe bali. Abo abantu abo si bakusaaga. Naye bamala okukola emirimu asaba Allah akkirize. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yasabanga Allah amuttenga musiraamu, tekyamuvanga ku mumwa. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nzitanga ndi musiraamu nsisinkanya abalongoofu. Nenga nabbi wa Allah tabaraka taala. Kati bwekitiibwa ensonga bwezityo ziri zeetaagamu edduwa ez'enjawulo Allah akkiriza tabaraka taala. N'olwekyo situkiramu obanga tondaba kusiiba ennaku zino enjeru, mwana wattu situkiramu obeere ng'ozisiiba, oba ennaku zino essatu situkiramu okubeera ng'ozisiiba. Ennaku enjeru zo zaawedde, zaaliwo nga 13 ne 14 ne 15. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mbagambye nti si kyatteeka oba si kyampaka okusiba ennaku ezine okuteba zino 15 ne 14 ne 13, wabula nti mu budde bwonna mwezi osiba ennaku zo 3 n'otuuka ku bulungi bw'empeera ziri ez'okusiba omwaka omulamba oba ez'okusiba omwezi omulamba biidhnillahi tabaraka wataala, kubanga buli lunaku Allah kuwamu 10 tabaraka wataala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubadde bulungi bwakusiba ennaku ssatu mu buli mwezi biidhnillahi tabaraka wataala, ate tujja kubeera nga tutandikiraawo okulaba n'obulungi bw'emirimu ebirala insha Allah tabaraka wataala. Naam.